Tugenda wali olwatutambula bwe tuwe twatugenda kiti afande namba afande afande gwani tuwulire ebituufu ojja kungera ku ddoboozi nze tumwesige James. Yes. Oli waawa? Ndi wa 7th Battalion. Yaawa? Eri Central Africa afande Congo. Sorry, Congo. Maze bbanga ki nga toliiwo? Bbanga lyemaze 2024 naye nali ku study. Oli wa ranka ki mu 7th Battalion? Kyogamba navaayo nga ngenze navaayo 2021 mu Gwokusatu nga ngenda ku kadeeti. Navaayo nga ngenda kadeeti bwe natuuka nakola emyezi 4 n'ekitundu ebihanga. Nafuna bundi amnesia, nafuna accident nefuna amnesia ebantwala ebbobo nagenda okudda nga bankubya nga sapa tebankomissioninga. Yes. Kale wajjo kyakacho kimanyi nti wali desert kuli mu sisimu z'amagye. Kati nali bali Congo twali Kagadi by then nga bwe nasaba ba study leave. Kati ba adjutant nebangamba nti bagenze Central Africa. Congo. Nebanku adjutant yaliwo gwe nali nkwatagana yali yampadde study leave. Nagenda okugira nebankuba awolo. Maze emyaka 3. Ebiri. Kakati kye kikwembaza enyota z'aba officers wazijjawa. Oli ranka ki mu 7th Battalion? By then nali private by then. Yes. Kati yali lieutenant wajijjawa ani yakuwa ranka? Bwe nagendayo bwe navaayo emyezi 4 na passing out. Bwe ba passing out. Neba waliwo naye kati ya prachi yagenda waka. Bamsaid byagenda waka ya retirement. Yankommissioninga right now takyaliwo. Bamita Ruchamuzi Richard. Ana commissioninga abantu. Ana commissioninga abantu okuva gamba yakuwa pips. Yes. President ya commissioninga yikalo kimanyi? Yes sir. Kati musisimu y'amagye bakubala batuganye okyali musirikale bakubala batya musisimu y'amagye? Bwe nagenda ku bakubala batya saawa? Esaawa zino ndi awolo esaawa zino. Yes, ndi awolo. Kati bakwatiddewa? Kachiri. Amindi wa Kiso district. Nibadde okola ki? Nabadde na muganda wange erode yagenze gwe nabadde ndeeseeyo. Yagenze. Ate abantu bagyeko ssente bagamba bagyeko ssente abalina complaints ssente. Nze sina ekolona yo ku Lwokubiri nga mbuuza era nabuuza kumu kwa afande wa Air Force nga mbuuza recruitment eyewa Kiso muganda nkozi nze ndi mukira ya applyingira nembuuza nenvawo nengenda kati bwe navaawo sadda mukudda era nakomyewo nga ndi Kachiri alika wa Kiso. Afande sina muntu gwe nagyeko ssente. Sina muntu gwe nagyeko ssente yadde n'ekikumi n'eki. Natwalina abakuumiriza nti babagyeko ssente. Nze omuntu oyaze nambuuzaako era namugambe namudirects naye nga bagenda obuuze balaba tags. Ze siri ku recruitment team. Genda obuuze bali. Nenvawo nengenda we nalabidde afande Major gundi. Afande Major yaze n'angamba nti sooka ojje era we nakoze eki nasembye okutegera kwekundeeta wano. Lwaki bakukutte? Kye bankwatidde badde bagamba mbu
wali omwana gwe mbadde njogera naye mukyala kamugyeko ssente naye nga nze sina gwe nagyeko ssente yadde n'ekikumi ate ne korona liyo omulundi ogusooka on Tuesday nenvayo nsa ate ekisooka nali siriiwo kozi najja ku Lwokubiri lwenyini naye nagija ssaawa 3 ekorona liyo yesiganye naliyo netutula n'okutuula dde n'omwana bwe bambuuza nenvawo zaalisanga 8 nenvawo neŋŋenda sigamba nti ekorona lisi ogambye nti amagi gakubalanga eyagaddukamu tuli mu uniform nze sigamba nti nali ku study leave be bankubira nali nateesa ne adjutant right now naye takyaliyo so kati we bakola ki be bankubira awoolo by then nga ndi Kyambogo kati afande ekyo nga bwe nagenda kugunda nenvayo nga nali nina amnesia kati ze bwe nakomawo ebukosi bangamba nti erinnya lyange Mweriri era nange bukyamuzi oyo yes ate kyendiko kyengezaako okunyonyera afande oyo yagenda retirement almost 1 year back bukyamuzi Richard yali ku CPA kati ebanji ya commission era naye nali nfuna sente zaki za nusuru 10 by then naye kati since there and then sidangamu ogambi wali private mu biseera ebyo naye kati amadaala gano otuuka otya okutuuka ku ddaala lya tuli mu 7 nagenda kweyita lieutenant nga teba commissioning ngako noyambala musirikale omanyi implication y'okweyita eddaala lyotali nzokweyita lieutenant kano mba nkoze musango gw'amaanyi naye guno yambala pips n'otambula ng'okimanyi toli lieutenant ate okimanyi tokyali mu sisimu y'amagye kuba kukya impersonation naye tokyali mu sisimu y'amagye bakuwala awol onoonyezebwa oli desert ayina otyako n'okwambala uniform ayina ojja ku recruitment center ne weeyita nga ogenda kuyamba abantu tulaba nti bumenyi bw'amateeka bw'amaanyi kyamazima seyina gwe nayambi nampozi muganda wange ye yagenze enkyebaza ye yagenze naye sina muntu gwe nayambye ngoba nyingiza muntu majja teri muntu yampadde n'ekikumi n'ekimu poza nga muntu mulaba ati noti tukolere ekisaawa tumanyi kyoyagala sa katugende tumanyi kyoyagala kukolera umaliriza ojja otbalo bino ne pips ojja otya kuba yali ku private n'ofuna ne pips eza lieutenant kijja kitya nava mu unit nga mbina of course nava mu unit pips wazijjawa fane nazijja mu unit of course ewani kuba buyumba mu pips Iza kwini ya bazimpa afande bazimpa anti oyo kyamuze yazimpa ogambye nti kyamuze yali wa CPA anti kati yali CPA naye nga akola CPA atula bombo naawe anti yali mu CPA mbu naye nga wali atula amanya ze tumwesije ara James tumwesije Rusoke James esa zino beera mbeera ndi mbeyogerere gye mbeera amajja akagamala mu banga nayengera 2011 kati n'emyaka 14 zata atuze mu 20 cent atansukulira kamanyanga tulaba kyakali kyamazima fane sina muntu gona gye ku sente bantu bakuba statement already ayinza okubanga takkiriza nti mu system taliimu ekyo kikkiriza nti mu system y'amagye toliimu kyo kituufu bwe nali kugunde kyo lakini bangamba nti Kyambogo ne bankuba awo kimaze ebbanga kikyawo wadiga kunoonya wabula myaka 2 wadde okimanyi tamajiga kunoonya neweereeta zigwe ki ekikwambaza uniform nagenze wagenze kulaga maanyi go olina kutiisatiisa bali abayingiza anti ekyo ogambye wagenze ono bamuzeeyo